libadde essanyu jjereere ku ssomero lya Buddo Junior mu Kyengera Town Council. Omulabirizi w'Ennamirembe Right Reverend Moses Banja bw'abadde aggulawo ekizimbe ky'ekisulo ekyabbuddwamu eyali omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Nelson Kawalya. Omulabirizi Banja alaze obweraliikirivu olw'abantu abatakyalumirirwa bannaabwe ne badda mu kwekusa bokka, bw'atyo n'abasaba okudda eri Katonda. Abamu tetutyaka ekitiibwa kya Katonda tukizanyiddeko. Y'ensonga lwaki olaba ebitundu ebimu amakanisa gamenyebwa awasinzibwa Katonda, amaanyi ago agakozesebwa maanyi ga mulabe butategeera kitiibwa kya Katonda. Ono yeebazizza essomero lino olw'okujjukira omugenzi Oweekitiibwa Nelson Kawalya ne bamubbulamu ekizimbe, bw'atyo n'asaba abantu okumulabirako nga bakola ebiweesa Mukama ekitiibwa. Twagala nnyo okwebaza emirimu gye emirungi mu kanisa ate era ne mu Buganda gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne mu ggwanga lino tuli wano nga tujjukira naffe abakyaliwo tukole bulungi kiseera kituuse tujjukirwe. Annette Kawalya nga ye mukyala w'omugenzi abbuddwamu ekizimbe yeebazizza essomero lino olw'okujjukira omwami we ne bamubbulamu ekizimbe. Twagala okwebaza nnyo Katonda olwa kino kye tufunye olwaleero, era Mukama ekizimbe ekyo abaana bagenda okusulamu tubasabira omukisa babeere abaana ab'amagezi, abaana abatya Katonda. Era yagenda okuwummula ng'akyali memba wa School Management Committee. Naye bamaliriza nga abasaba b'Oluganda mwenna abali ku lukiiko lw'amasomero naddala olw'amasomero mutwale ebyokulabirako bino eri bye twafuna okuva ku Nelson Kawalya. Omukulu w'essomero lino Andrew Sentumbwe agamba babadde balina okujjukira omugenzi Oweekitiibwa Nelson Kawalya olw'ebirungi bye yakolera essomero lyabwe. Yaweerezanga n'obwesigwa, ng'aweereza n'okukolera awamu, ng'awabula weetaaga okuwabula, ate ng'ayagala nnyo ttiimu wange. Kale no tujja kusigala nga tumujjukira. Ku mukolo guno kubaddeko n'okuteekako abaana emikono. Shafik Galiwango, BBS Telefayina, ageesigika. Bwe tweyongerayo abayizi b'essomero lya King's College Buddo